ekigula LUJJI kyalero kigeragera eri ba public servants mwenna buli sector na gyolimo era nga ntandise bwenti tukimanyi bulungi nnyo nti buli muntu asoma era n'aqualifyinga n'abandi bimwogerako asaba omulimu ne bagumuwa n'asobola okuba nga aweereza eri eggwanga lye ebigenda mu maaso mu ggwanga biraba obulwadde bungi obutambula mu ggwanga abantu bangi bafa naye ng'ate bannaffe abakola omulimu guno gw'okutaasa ku lwa Katonda be tuyita abasawo era omusawo ye muntu yenna ku nsi alina okuweebwa ekitiibwa n'okuba nti alya bulungi asula bulungi nga buli kimu tafuna stress ne tugenza okiraba nti mu failed state ey'obukulembeze obukyamu obutaalondebwa obwerimbisemu bwolimbisi nga yoseti bavula otabusala mutano wakale kizibu kimu akikozesa mundu wetwogerera essaawa zino Uganda eri matigga g'ebyenfuna nga bwe nabanyonyodde olunaku lwajjo nga kati wetwogerera ensimbi ezisinga obungi mu ggwanga kati teziriiyo nga ssente zibeekubyampi nga n'ebitongole ebisinga obungi tebikyalina nsimbi zisobola kuddukanya ebitongole bino wetwogerera abasawo batandise okwediima buli kitundu kyonna ekya Uganda naye era nga bomanyi Prime Minister ono atunulanga ennaanansi n'etera okuvamu mu naanansi ne baminisita bane batandise okukangakanga abasawo bano nti mutagende ku mirimu ku lunaku olubalaza mu kifuwe nga mukizza munda bagenda bagoba ku mirimu bavudde ne bagamba buli musawo yenna oba nansi oba dokita ali mu kwekalakasa essaawa zino ng'atadde ebikolwa wansi olw'okuba tebannabasasula nti by Monday oba ku Monday mba temuzeeyo ku mirimu bagenda bagoba recruiting abasawo abapya kati njala baga abanya buli basebo ng'obudde bukyali ekiri atabala kikiri nasigadde waka mubadde musoma history byafaayo mu nsi zonna ng'ekintu ekisinga obukulu nti ensi kasiteba nga omukulembeze atudde mu ntebe si yalondebwa mu bannayuganda oba bannansi buli kimu kigenda nga bwe kirina okubeera essaawa zino abasawo banje emyezi 6 mulya munywa musomesa abaana nammwe mulina ebizibu byammwe abalamupangisa ne omala otya emyezi 6 nga tofunye musaala oli dokita oli nansi kitegeeza mufuna stress ne musasobola kutuusa service ku bannayuganda ne mujjanjaba bubi njala bategeeza ensimbi ze mubabanja ziba wakatikako kubanga muzifuna olw'ensonga muzikolerera kati gwali omusawo biro Museveni ne Prime Minister babatiisiza tisiteni mutagenda ku mmale bagenda bagoba ku mirimu njagala bawagaabuwa yagambye bagenda kulikulutinga abalala tebalina de n'ekikumi kisobola kulukulutinga de nansi kabeeredde okwita tebakirina bw'abalemeddwa okusasula mmwe already abalina contract nga temubabanja na sente temubabanja kintu kiriya mumwetaganya muli settled mulina amayumba mulina buli kimu banaasobola batya okulikulutinga abantu nga balina obafunira ennyumba balina obafunira medical insurance balina obafunira buli kimu bagenda balikulutinga batiisa omwaka oguwedde omukulu yemu yagamba nti mutasobola genda kukola agenda kuleeta abacuba agenda kuleeta abasawo okubajja ecuba nembuuza okujjako ng'ono musajja windows zayikangere bwe tumugamba bw'obanga olemeddwa okuliisa abaana kiki ekikuguza obubizi obwabitanga okitegeera Museveni bw'oba tosobola kulabira abasawo ba Uganda owava otya nojja noyinogamba tugenda kuleeta abasawo okuva ecuba munne bali abasajja babbeeyi buli musawo muleeta Uganda yekokkole basobola okukolera ekitundu ennyo omuntu asobola okukolera 5,000 kati bwabanga ow'emiliyoni akulimya okusasula ow'emiliyoni 5 akulimya okusasula oleeta omiliyoni 15 gogenda okusasula brains are monkey so mwenna mbagamba tebageza ne babatiisatiisa abasawo ekumande temulinnyayo bamale basasula sente zammwe kuba zibagenda basasula teziriwo kati kambabikire bwe mwamuloza nti ekikyali kituuza mugende mukubire ku bantu akakiiko akatwala abasawo mwabuuze essako yammwe sente zirimu temulina wadde n'ekikumi n'eki mu ssako y'abasawo kubanga ne sente zennyini eziteekebwamu Ministry of Health nga mumanyi bulungi abajambula bagirimu era nga Museveni yabakozesa ne sente bazibbamu dda kati njala bagamba tebabatiisatiisa muddeyo ku mmande ate ekiri tabala kyekirina nasigadde waka abasomesa kyekimu mugende mukebere mu ssako zammwe temuli sente nammwe temugenda kufuna misaala tebagenda bongeza simanyi abasomesa sayansi nammwe temugeza bwe muba muteekawo musulewo ebintu musule mugende kubanga kino kyemukola mumusomesa eggwanga abasoma mujjanjaba abalwadde kati mubanga temusobola kufuna sente zibabeeza mugenda kujjanjaba muti abalwadde kitegeeza mugenda kufuna stress emirimu gibaleme muttira abantu bwerere musigale waka demonstration zitandike buli muntu asituka kubanga kino gavumenti eri mbuyinza tiyalondebwa bantu kyovola n'ensimbi ziganya okutambula okujja mu bitongole okuba teziriiwo bazibbadda banka ezisinga obungi ku international level ziganya okuula Museveni sente tana kyagenda bakolera in fact babadde baproposing mbusimayi budget bagyongereyo mwali mukiwuliddeko kubanga agenda okusoma budget tanadde omuno gw'ennusu gwagenda okusomesa budget eyo kitegeeza tuli mu failed state kati buli musawo yenna gy'oli mu Uganda obanja emyezi 6 tosasulwanga weekalakasiza bakutiisatiza mu kumale batudde bagenda kugoba mune tuula bakugobe kubanga ne bondo okola sente teziriiwo ate tebalina sente zigenda kulukulutinga bapya ekyo mukimanye kati minisita oyo akutiisatiisa bebabbi nnamba emu ekintu ky'okutiisatiisa kyakoma dda eno tuli mu .com era
musobola ogenda mu nsi eziriraanye musabe emirimu bagibawa muve mu Uganda awo muteekwanse bikola kubanga eno failed state mwegatte ku bantu mutandika okulaga Museveni nti si ateekeddwa okufuga eggwanga kubanga eggwanga liri matankane ng'empaleze so mwenna abasawo abasomesa mwenna mbategeeza mutandika okwekalakaasa UPDF mwate sinza baga kuba kinyirita olwaliro kizibu nnyo bw'obanga oli mujasi wa poliisi ngenda okebere mu ssako yammwe temulina ddi n'ekikumi n'eki bw'obanga mujasi wa UPDF mu kisaako kyammwe temulina ddi n'ekikumi n'ekimu nga n'abadde akulira ssako y'entebe bamusse ago nago ngaleeta kitegeeza ki ejabalula esiridde mwenda ba public servant kyekiseera mukwatemu bye muddukire ekibabu gavumenti eno eriko eyatwerimbikako nga tetwalonda yo ekintu kigenda kugwa essaawa yonna nze mbabuulira tebalina sente bagenda basasula action is better than words mutudde temuddayo kubanga eddwaliro batirimu ddagala ng'eddagala balibba temulina misala for 6 months muba mukola mulimu ki ekivunulwa nti mwe kennyini mwe mugenda okulya mu nsi yammwe olukwe a failed state is a failed state tebalina the single coin mu treasury tebalina wadde ekintu kyonna kibagenda bbawo so tebasobola kugenda ki tebalina kyebasobola genda bakulya so tebabatiisatiisa eyo message yamwe badde mu kigula lugikyale mwena ba public servant bingi nti oli musawo stay home togenda kukola nga mukikoze kyabatiisatiisa mutadde kumali bagenda bagobe tebalina sente zigenda kuzinga bala police temulina sente mu ssako abalamu tuttemu akatabo basasulanga kiki mukola mu police tugenze mmaje mu ssako zammwe temuli wadde ekikumi n'eki kiki kyemutuddeko ng'ensi egenda mugiraba nga ate muli batendeke mwemba bamaze ekigula lugikyalino kimaliriza kati njala tandika video ngabe nabagamye nti video egenda kubeera security alert saagala baluisa nnyo nga sibawadde information olw'ensonga alright ekigenda maaso mu Uganda amuyinza okuloza nti kyakusaaga si kyakusaaga nzize lunye mbagamba nti waliwo enteekateeka namutayika ey'okusaanyaawo specifically abantu mu kitundu kya Buganda bingi nti oli musoga oli mu Nyoro oli mu Konjo oli mu Lugwala oli mu Tooro oli mu Nyankole oli gino ng'obeera mu Buganda mw'osiisira naawe kino kikkakatako bagina tandika okuteba batemula ngira batemula n'abaana bammwe wetwogerera waliwo enteekateeka namutayika gavumenti ya Museveni mu lukola okutta abaana abato mu Buganda bonna nga kino bakikola batambula jukira baali balese kisikimu ekyokugema abaana kati bakyabagema abaana abantu bavunda ebisambi abala tebakyasobola kuyimirira abantu abasinga obungi abaana babe balwadde bali mayumba tebakyanaseze basobola bakozako mbadde ndi awo nga teziri busa drone zange zitambula zirawuna ne zigwa ku kabinja kw'abantu abakola government aba state agent batambula ddo tuddo mu byalo nga bagenda bagaba eddagala bali wa family z'abaana mbuli akifuba eddagala lino balitambula baligabira abaana bazadde b'abaana mbuli akifuba eddagala balita amoxicillin 250 nga mbulikola ku kifuba kati obusibu obuli mu kino munnange bamala okukola ekintu kino bakugamba nti tuwe essimu yo tujja kukubira tukubuuze omwana ali atya ku ddagala lyetwamuwadde wamuwadde okumira eddagala lino butwa mulitegeere bulungi n'eddagala ebagaba liiryo eryeddagala butwa mulitegedde bulungi gavumenti etambula eriwa abazadde naye eniritaani mbubalekera essimu yo bakubire bakubuuze omwana ali atya gwe bawadde eddagala butwa bulungi nnyo buli famire bagenda bagiwa kati njala bagamba temugezaako wadde n'olunaku n'olumu okugamba nti mujjira abaana bammwe mbawe eddagala lino kubanga mugenda kuba kampuni ezikola eddagala lino kampuni za Museveni ndooza mulira bulungi KPIA ekola eddagala lino batambula baligabira famire z'abantu mu ddagala lya kifuba naye bwe baba bayetaaga essimu yo oluvannyuma bakubira bakubuuze omwana wo ali atya oliraba liri eddagala gavumenti etambula egaba mu kyalo kyonna naye baligaba mu Buganda specifically eddagala lino lya butwa eddagala lino lyaki lya butwa batambula baligabira mu Buganda baligabira famire z'abantu naye obawa n'essimu obabuulire results zinaba ziyimiridde zitya after ngomaze okuwa omwana w'eddagala naye ng'eddagala lino butwa ndoza mugenda kitegeera bulungi nnyo liiryo kati njala kuzannya voice note yali ku drone zange mujuulire ndi abategeeza kubanga abantu bakambwe tebakyagala kutya so omuntu ng'ali eyo mutegere bulungi oli bwajjambu akuwa eddagala lyawe lya kifuba mumanyi nti baba wabutwa baana bamwe kubatta empiso zikyaganye kati baagala bayita mu ddagala lino ery'obutwa so muwulirize bulungi voice note eno mutegere bulungi nnyo kyekigenda mu maaso mu Uganda tulyoke tugende ku programu entuufu eyandeese aya basuuliriza mwana wange mukulu wange Ticha Lumbuye nkulamusisa wasize otya ssebo naffe gye tuli Mungu akyakuuma so
ensonga zozoyogerako ez'okugema abaana kati waliwo ate kibatandise okugaba eddagala mu byalo mbu lya kifuba amoxicillin wa kids amoxicillin kids mwana omugamba amira empeke emwemu ati mungu yangasanya nsobozesa ningenda ku mukyala waka nasanze omukazi bagamuwa naye tiyagawa ku mwana kubanga size munyonyola buli kimu era ebifanye byo nabifunye nga nabikuweereza wano olabe kiri mu ggwanga bagabye amakerenda ago basaba n'essimu ey'omuntu owaka gwagabidde ki amakerenda mwe bajjamu kubyakama mubuuze omwana ali atya kitegeeza balina ekigendera kyabwe kyoza osomesako ebbanga lyonna kati mabegako badde bagema mbabaana kuddukana kitegeera era mukazi amugamba tugewayo omwana okumugema baluli balina ebigali bamugemamuuko nemugamba atabule amanda tusinyirwa amanda muwanywe naye lwamuwaddukana kimuganda wange kankolera ebifaananyi bye naawe obirabeko tomanyi oyinza obereka ku bantu balaba amakerenda ago naye gakolezebwa gundi kampuni eri awo ku stretchers entinde gakola kwagaliza olunaku olulungi aya basi awo nvuddewo nabagambye saagala kulwawo kati ndowooza njagala tandika ne information entuufu eyandese. Alright, ekyo mukiwulidde abazadde kiri gye muli okusindikira baganda bamwe vidiyo eno mugisale mugiweereze mutegeere abaana be mwalese kampe mulise mu byalo kiki bakola. Ntandise bwenti ennaku zino nzija nkola vidiyo nze netambula nengenda nembaga yegenda mu maaso mu Uganda temujja bitegeera. Ndabategeeza nti akakodyo akali mu kuwummuza abasirikale abali ku ddaala ey'amakulu n'amatono kakodyo kakutta abasirikale namulowooza nti nsaaga. We twogerera olunaku lwajjo nga lukeesa ekiro ekikeesezza olwaleero omu ku babadde bakulira ssako y'abasirikale mu bitundu eby'Entebbe omwami ono yattiddwa. Omwami ono yattiddwa mu nkola gye battamu omugenzi Kazini era nga yattiddwa muzimu guest house. Omwami ono ye Joseph Mukurayine yattiddwa olw'ensonga nti abadde abuuza ebibuuzo bingi nnyo ku ssako ku nsimbi ez'abajaasi naye ng'ate ssente zino tezirinaako we ziri. Kitegeeza omwami ono naye yattiddwa mu ngeri ey'ekyonoonero olw'ensonga nti omusajja ono atandise okujja bannayuganda nakabala nga yeetegekera okuba nti abasirikale bonna abasinga obungi mugenda kuba temukyalina nsimbi. Y'oyo Joseph Mukurayine eyattiddwa yattiddwa mu guest house ono nabadde ku ddala lya meja nga y'omu kubadde bakulira ssako z'abasirikale ba UPDF naye nga abadde abuuza ebibuuzo ku nsimbi za ssako za UPDF anyazirya. Ono Joseph Mukurayine yattiddwa olunaku lw'eggulo era bakyakola ebibuuzo ku social media ne mawulire bafumbafumba story naye ng'ekikulu baamusse ono meja mulamba. Kati we ngambidde aba UPDF abalooza ne mugenda kufuna akasiimo n'ensimbi ze Museveni nga zabajjako zonna famire ya Museveni yezirya era nezeggwera bulungi nnyo nga nabo gye mufungize y'ensonga lwaki buli kimu temugenda kifunamu okujja kukusituka mulyoke mulwanire eggwanga lyammwe. Ono mujaasi munnammwe yattiddwa ali ku jjaala lya meja n'abala bangi bagenda kufa nga nabo gye simufungize. Mutegedde bulungi nnyo. So awo nno wentegereza abajaasi ba UPDF mwenna buli omu gyali kyekiseera muleme kufa nga biyenje musituke mulwanire eggwanga lyammwe mulizeewo kubanga mutalwanirira abantu bammwe kitegeeza mugenda kuba mufudde togenga temulwanyeeko wadde okufa. Era nsaasidde mwenna abagenza okusayininga embuya kye tuyita retirement certificate oba okuva mu magye eyo mwasayinze death certificate nkiddamu buli munnamagye yenna yasayininze retirement certificate mbw'ovudde mu magye. It wasn't a retirement certificate, it was a death certificate. Nkiddamu, it wasn't a retirement certificate, it is a death certificate. Okusinzira ku information gye nnina. To prove this, last week nabagamba oba 1 week and a half back nabagamba nti waliwo olukwe olw'okugjawo bannayuganda bannakabala abaddukanya bizinensi n'abanene mu gavumenti bweppo n'abanene mu magye ne mulowooza nti nsaaga. We twogerera essaawa zino ne bagamba nti bagenda waliwo ku dita egenda okuwapenika kubanga muhoozi constitution atena wayina kuyimirira kufuka president wa Uganda. Ne babayise mu NRM it is impossible. Ne babayise mu parliament it is impossible. Ne babajjo Jessica Alukumba zinga vice president it is impossible. Kino kyalina okukola kiri kintu kiki ku dita. Mu kino Yoseti Bahabura tabasemu mutano wa kalejensi tamzizede nsanga bisibe we yasabira muganda we kale n'asabira muganda Kagame
amwe backup ku magye in case ono mwana abasobodde okukola kudita amagye gano gabenga gamukuuma. Kino yakikola ng'akimanyi nti 95% amagye aga Uganda omuli aga SFC omuli aga UPDF ne military bakowadda Museveni ne family ye n'omwana yennyini bamukowa kuba tasobola bakulembera. Kino amagye gano nabagamba gagenda kujja agamu gaali gayingira dda era nga bangamba gaali ga stationingiddwa ku Speak Resort mu Nnyonyo eyo nga gyegeraka ne final send off eyingidde olwaleero era drone zange gezibadde zitambulira zisobola okunsindikira footage okulaba nga amagye gano gayingira dde babuzabuzizza agamu gajidde mu motoka za UN agamu gajidde mu ngoye za bulijjo agamu gajidde mu motoka eziri awo nga zibuzaabuza neze drone zange zibali za confirm dda kuba nabagambye dda ku macha nti amagye gano gatandise okulumuka nga yingira mu Uganda. Jjukira nabagamba nti waliwo kye tuyita replacing the indigenous Uganda with the foreign soldiers from Rwanda as a backup nga bagenda okubanga bawa orders. Kino kituuse olwalo nti abasembyeyo okuyingira olwaleero officially bawayingiridde mu motoka kubanga jjukira abasembe bayingira kiro kati bali bayingidde misana ng'enseeraba era njalaba footage yennyini mulabe bulungi nnyo mulyoke mutegeere nti nze information yange gyembawa ebeera teriiko wadde omuntu asobola okuba nga agidawutinga. Ngenda bawa video zino muzire bulungi zonna kubanga saagala saategedde saawulidde ze zino video bulungi nnyo zitambula. Njalaboa video zino zonna muzirabe bulungi nnyo muziggwe nnyo ali mulyoke mutegeere nti ensi weraga si walungi. Njala gibadira bulungi mugire bulungi nnyo. Mutegedde bulungi omanyiza information yange njibawa nga kuliko n'obujulizi saagala gamba ate gundi yatuwadde information tekuli bujulizi aya basi kati mugenda kwetegereza bulungi nnyo mutugende mu maaso. Kyabongera saagala mugende musajja atuwadde information teriiko obujulizi simanyi teriiko ki nze mbawa information ng'eriko obujulizi buli kimu kyonna. Ziizo bakozesezza baasi nyingi nnyo omuli neza Trinity n'endala nyingi nnyo ezivudde olwanda okuyingira eggwanga lya Uganda. Ezo mukitegedde bulungi. Wano zibadde baali bakyamye kufako na kunywa ku mazzi bamaze okuyingira eggwanga Uganda. Nosa mutegedde bulungi. Awo nno saagala balwisaawo okuggyako bategeeza information endala eyandeese tugende mu maaso. Alright. Nga mazo bategeeza nti backup force emazo okuyingira mu ggwanga Uganda. Kiki ekiddako? Kati gwe jeno gwe bawummuza, gwe meja gwe bawummuza ng'oli mu UPDF simanyi oli mu military. Kitegeeza gwe yakalole esiridde. Gwe yakalole kola ki esiridde. Mu kifo ky'okubattanya enseenene nga mwetuddeko kubanga oleda amagye gali gayingidde. Olige yasaba omanyi muddala mwebuzabuza nga bafuka banaba nti information gyatuwa agijja luddawa. Nawe genda ogawo omuntu omulala agikuwe. Kati nze mwa information mutegeere nti backup musajja gye yasaba
okutuukiriza ekikolwa kya mutabani we okutwala obuyinza by force yeetuuse. Kyova olaba mu Uganda temuli kintu kigenda kukolebwa essaawa zino nga tukyalina military government. Tuyina kusooka kujjako military government na buli kimu kyonna mulyoka mutegere kye kigenda mu maaso mu Uganda. Kati ngenze maaso tugende mu maaso n'information endala. Emmotoka mazo ziraba ziyise ezimu bazibuza ziyite Tanzania endala ne ziyite Rwanda. Naye byonna tuteekayo drone zaffe ne zisoka ne zigenda mu maaso ne zibawa buli kimu ekigenda mu maaso. Tugenze mu maaso. Ekikwekweto ekigenda maaso okujjawo abasirikale abanne mu ggwanga kitandise okugenda maaso era nga wetwogera omusajja oli gwembalaze meja abadde akolagane abadde akuuma ensimbi z'abasirikale eza sako ye bamugjewo olunaku lwajjo ono ye bamugjewo olw'ensonga nti abadde ayingirira okusaba ssente ez'abasirikale nga nazo takola ki taziraba era mugende maaso nga mwetegereza bulungi nnyo nga mutegedde kye kigenda maaso mu Uganda olw'ensonga nti essaawa yonna wandigwawo ekintu ekizibu. Museveni ne mutabani we bapulaninga kudita ayinza okuhappeninga essaawa yonna. Njagala omuntu ali kuno ombuulire mu bitundu byonna bw'oyita essaawa zino bukyanga tumala akalulu ne tukatuukamu okutuukola pressure wegenze nnyingi. Kiki ekibeeza amagye ku nguudo za Kampala okwetoola mukono wa Kiso Kampala? Weebuuze kiki? Amagye kati gagala kusinga n'abantu. Ready block ziringa ready block kitegeeza balina ekintu ekinene kye beetegekera. Naye okusinziira ku information dole gye mpadde ngambye bwete. Damotegeze abantu bwategezaako naddala abaddukanya business mu Buganda begendereze nnyo ne amagye agawumudde wagawawumuza. Mu kigendero ekipya ekiriwo ekya okutabangula eggwanga abagenda okuwamba obuyinza abantu bangi bagenda ddusula mu akaba. Najjawo n'empisa information abaganda bagenda okuttibwa mu business mwali mulooza nsaaga. Kitalo nnyo kitaffe omusajja omu ku badde basinga ensimbi era businessman mukulu Atanasi nannyini Maria Flow hotel esinga obunene mu Masaka bambi bamusanga mu kisenge kye kimu ku hoteli nga yassizza dda ogw'enkomerero. Okunoonyereza okugenda maaso era state yakuyingidde mutekereza kunoonyereza kuba kimanyi omwami bamuziise endoza yesterday. Naye tewabaddewo okunoonyereza nnyo kw'amaanyi. Okusinziira ku drone yange ngambye nti egimu ku mirimu 7 gye yawa ba agenti bali mu bitongole by'enjawulo okuba nti bapoisoninga n'okutemula bannayuganda balina ssente. Omukulu ono nannyini Maria Fo mukulu Tanasi yaweebwa akatwa akaamujja mu budde nga nabo gye simufungize. Era drone zange zintegeeza tegeeza abasajja n'abakazi walabula gye buvuddeyo katono okuby'okwerinda byabwe begendereze nnyo nti mu process eno y'okwagala okutwala obuyinza by force abantu bangi bagenda kuttirwamu. Muno mwe muli bannabyabufuzi, mwe muli abantu b'ebyensuubula, mwe muli ne bannamagye kubanga bagenda kukozesanga omukisa. Nzize nkuba information eno okutaasa obulamu bw'abantu nga mbategeeza. Nze siri wano nti n'oluganda wange nti oba nina kinedda ndi wano okutegeeza bannayuganda besaagala baffe. Sisobola kusirikira information naye ng'ate nina ogibawa. Kati mwenna abaddukanya business mu Kampala balina za arcade mbategeeza mwegendereze. Abajasi ba UPDF temufattoge nga musobola okwerwanako mbategeeza. Mwenna abantu abalina business nga mulina akasente mbategeeza. Era kinabagee mujjesereza mu banka sadde mu siru mujjesereza mu banka kubanga ne banka zennyini zibadde zitereka ensimbi zammwe zitandise okuggalawo nga nabo gisimufungize. Ekiddako ki bagenda kutwala ensimbi zammwe nammwe kennyini babatte. Nababuulidde ekibbattaka ekiri mu Buganda kiri mu Buganda wokka kiki ekigenda mu maaso kubanga baagala kweddiza ttaka lya Buganda na buli kimu bakitwale. Eyo nafulofuta okumula ku social media biki ebitambula mission nteeketeeke. Njagala bategeeza ne mbanga muli wantu mutudde abantu 10 abantu 7 abasinga obungi si baba batuufu babafuna obusente okuva mu state okuba nti babega naye nga kibabegera kwe kuba nti ono musajja ayagala kutta bannayuganda. Kati njala tegeeza mwenna abantu bannayuganda ddala baddukanya business abasajja aba UPDF please mwerwaneko ng'obudde bukyali. Mission y'okubatta weeri mwabasuubuza balina akede mu Kampala ne business mission y'okubatta mweri tekyukanga olw'okuba nti bali basobbi mission yaabwe yasooka n'ebiramu mazo gikuba. Tekitegeeza nti obutete busobola kukutta kyekisooka. Ekyokubiri tekitegeeza nti mukisuubira okujjawo okukyusa gavumenti mu buyinza n'amaanyi kituyita kudita muyinza okuwona. Kyebaagala okukola kati baagala kukozesa kudita mu kavuyo ako bugende okera ku makya bagati gundi bamuse kubanga mu kavuyo ako tewabeera omuntu n'omu agenda kubuuzanga vuba nga bakola ki. Kitegeeza nti mubeera collateral damage abafiiridde mu kavuyo ako. Obutafiira mu kavuyo kano ngenda basa bangenda bagise mufungize. Abantu abanakyusa eggwanga lino okulijja mu mikono gy'abasajja bagwira kyekiseera musituke. Mulinyumiza ki abaana bammwe ng'omunyarwanda yawamba eggwanga nkiddamu
musituke mulinyumiza kyabana bamwenga basajja bawambye eggwanga Abanyarwanda amagye gaabo nga balazeeko gayingidde temwene kimugenda kwerimba naddala abasajja n'abakazi Abaganda abakyefuula nti mukolera Museveni nga Museveni si munnammwe both ng'oli mu diaspora ate ng'oli ewaka Museveni talina kyakwagaza kubanga agenda kutta nga bagenda kussa Abanyarwanda nabagambye department ezisinga obungi mu gavumenti zigenda kuggalawo n'abakozi basindikibweka by force kuba tewali ssente kiki ekiddako mugenda kitegeera nti embwa etandise okugaaya emmwanyi mbasaba musituke buli omu akoze kyayina musobole okutaasa ensi yammwe bano abasajja si Bannayuganda ekyo mukitegedde tukibabulidde emyaka 7 mukitegedde naye mulinda ki Yoseriti Babiro tubasala mutano wa Kalizensi yalete bwe yajja okuwamba eggwanga lino yayita mu Bannayuganda yayita mu Baganda kati gw'Omuganda agawumbidde gw'Omunnayuganda ali ku social media atasobola kubaako kyoyogera oba kyoteesa please oba oyambirawo ensi yo ensi bagenda jijjuza Omunyarwanda ojja kuba nga tokyasobola kusaba buli mu Uganda nze okoose tebajja gukuwa nze tuhayiro tebagenda gukuwa nze muwanga tebagenda gukuwa okujja ng'oli Munyarwanda ekyo mukitegedde bulungi tebagenda gukuwa Museveni tabanga ku Munnayuganda ekyo mukimanyi family yonna tebabanga ku Bannayuganda bonna basajja Banyarwanda mudidde eggwanga mudirese muli obusente obutonotono babawa muweeyo eggwanga balitwale nabagambye buli kimu kigenda kunya kigenda kudda bawega sabuni ayingidde omutwalo amafuta gayingidde akakaaga gagenda mu 7 abaana bamujja kuba nga baziza ku vidi nti school fees twazongedde watolina mwana mwezi ewaka muganya okusituka muganya okubako kimukola kuba bakuwa miliyoni odda mu kkola olugambo bakuwa akasente esente zigenda kuba tezina mugaso kati gaga amajenze information yange njibawo ne mbawera kuna buli kimu ekibira kyetaagisa mazo balaga kiche kigenda maso mu ggwanga nkibalaze bulungi sagala sategede sawulidde gw'omuzadde ng'oli mu Buganda oba oli mu Lugwala oba ova ludda ng'oli mu Buganda making sure toddamu kukkiriza muntu yena kuleeta biragalalagala ngabiwa abaana ogenze mu ddwale wakubye eddagala effu kuba gavumenti bwetu bweri ogenze mu banka tosanzeeyo ssente abantu bangi batandise ogenda mu banka nga ssente zaabwe tezizizo naye nga nkibagambidde banka ki mbagambidde ebbanga ki mugende mujje ssente zammwe mu banka mbagambidde ebbanga ki mbagambidde ebbanga ki okuva mu akeegi ezo kirije muli fogwa ffe tugukoze kubanga teri TV radio station egenda kuwa mawulire gano amagye gano gayingidde teri wadde TV wadde nennema egezezzaako kufulumya footage ono teriyo teri wadde TV radio station eyayogedde ku meejo ono owasako etwala ekitundu ky'entebe kyonna teri wadde yamwogeddeko nti baamusse teri wadde yamwogeddeko wuyo musajja wattu teri wadde yamwogeddeko ne muli omutudde aba UPDF batamu huyo musajja atu muna Uganda abadde alwanira basirikale huyo bamuse bamutugidde mu lodge musajja mufu kubanga ensimbi z'abadde abajja kulwa basirikale banne teziriyo oli wa UPDF oli mu tent ogenda kugivaamu ddi gw'omusawo esaazi nagenza okwekalakasa gwatisiza ogenda kufuna disere ziberera ezirisa abaana bezibaweerera nawe ogenda ozimbeko akayumba ddi owa UPDF kati bayingiza abasirikale abasukka mu 1,000 Abanyarwanda bajidde ku payroll eno mission contract wakati wa Museveni ne Kagame nti Kagame ayinza n'okuba yagenda osasula abasirikale bano ne gwali mu Uganda ayina okulwanira onunule gwanga lyo oli awo kanudde amaaso tunudde
abasirikale abali Somalia mmaze omwaka mulaba temufuna ssente kyokka ssente zammwe African Union ne UN zisasula ssente zogenda kuzomwezi 27 nezigwa ka akaunti zammwe babagamba ssente teziriyo muli Somalia bakuba bomu temuli mmere muli waka mutudde mwezinze babafuula export nga neje mugenda ku kichuba tebabasula ssente kiki muliko wakite muzukuka nze munnanga ate mwabayita bambega simanyi obega nze tebakyantiisa nze tebakyantiisa kuba kati nasalawo kubanga okufa kumu okuzalibwa kumu kati gwaddeyo simanyi bantiisa olejja mu inbox yange yakakulya mu inbox yakugulira essimu yayine muntu lwaki atajja mu inbox yo mbwakutiisa mutoyogera lwaki tuyogera ensi yo bagitwale ng'osirise kyokka ng'okimanyi omuntu agitwala ensi yo munyarwanda kati babayingiza ogenda kukola kimu otakisetuka babayingiza mbakuddemu gwe yakatuuko bali toliiwo nzikuddemu video ziyingi ogenda kudda loddawa bayingidde ne wakuba ekirayiro mbogenda kulwana eggwanga Uganda otudde ffe tukola ogwaffe TV kizitasobola kukola era mutunenya naffe ogwaffe tugukoze n'owulira oli mbusimanyi akalulu kaveemu no tulina okukola ekintu process by process akalulu kano tulina okuexposinga mu 7 ne international community emanye nti ono buli kimu akikoze kiweddeyo kubanga ebyo bannayuganda batategeera nti okulwanyisa dikiteta muyitamu process by process esooka amenya constitution si yaggwanga yokka y'ekibiina agimenya njera kubuuza mutabani woono omugenzi olanya Museveni gwe yettira bwe yabadde ajja okumuwa kaadi bayise gundi bayise delegates conference ey'omu northern Uganda okulonda omwana oyo no it was order from above yabaddawo kitegeeza ne constitution y'ekibiina yaki agimenya kubanga ye alina by'ayagala constitution yagimenya parliament yagifuula kinaabiro in fact kati njala mbagambe mwalabye akakiiko kakosase akaffe waliwo mission enteeketeeke drone zange ez'omu parliament zaŋŋambye nti akakiiko kosase akaliko bannanuupa bakubuza ebibuuzo njala mwegendereze nnyo waliwo emboozi enfumbire ku mitimbagano egamba nti ebibiina ebyefuula ebivuganya gavumenti ne gavumenti yennyini bali mu nteekateeka esiiga ekibiina kya nuupu n'abakulembeze baakyo naddala ba parliament etoomi nti basinze okukola obubi bukyanga Uganda parliament ebeerawo era bali mu kirinnya kimu ne gavumenti olw'okugikkiriza okulya enguzi n'okukkiriza abakungu ba gavumenti okulya enguzi njala babuuza era bino ebibuuziboozi bitambula bibina ebirowooza nti bibadde mu byobufuzi njala bategeeza omubbi omukulu ye Yoseti Bahalonda Basiramu mutano wakaji bano bwe bajjawo off camera bagamba bammemba ba parliament temulina kye musobola tukola kuba Museveni yatulonda ate Museveni yatulagira kati mwe temulina kye musobola kukola kakati tube tugoba temusobola tugoba bakibagamba opening kamera zivuddewo era babasekerera kati gwe nojja n'ogamba simanyi bammemba ba nuupu abakola ku lukiiko obuliza buli bw'enguzi tebalina kye bakoze omulimu gwabwe information bagifulumiza beexposes abasajja naye era ebisajja bya gavumenti bigamba ate simanyi nuupu nafu mwababbi mwabba okuva olunaku lwe mwajja nakati mukyabba temulekerangayo okubba omusango muguteeka kwani
kitegeeza nti mwogere ebibuuzo byammwe ne time mwegenda kujja ne bw'onooba oli Chicago n'oba oli Toronto n'oba oli Bungereza nga gavumenti ekise mu bbanga ttono tugenda bafuna mwenna mugenda kuyitibwa buli omu annyonnyole ekigenda maaso. Otwogera essaazi n'ababbi bano bali mu kutunda bizimbe byabwe mu sayidi z'e Najeera, Namugongo, Kira, Ntinda, byonna bali mu kutunda apartments ze baazimba mu nserezi w'omusolo. Abasajja n'abakazi abakola mu gavumenti otuuka ku apartments zaabwe ziri ku international standard. Ne bw'omubuuza omulimu gwakola mu office ng'afuna 1.5 million omwezi naye ng'ali worth billions and billions of money of properties. N'ombuuza zijja luddawa ze ssente ezigula eddagala ly'abantu abalwadde ba siriimu, ze ssente zinotekeddwa eddagala malwaliro, ze ssente za sako z'abasawo, ze ssente za sako z'abasirikale aba UPDF, ze ssente ezirina okutambuza gavumenti n'emirimu gyayo bazibbye kubanga bo omulimu gwabwe gwakubba. Kati kyebakola kiribwe kye batandise okukola. Muwuli ekiboozibozi ekitambula simanyi bitaatuule baba simanyi banka ali mu kattu ne banka simanyi bamanirenda baagala tutwala bizimbe bibiri. No, omuzannyo guli bwe guti bitaatuule emu ku box era nga bitaatuule box ya Janet Kataha. Ebyobugagga byalina 70% bya Janet. Janet atya nti gavumenti bw'ekyuka ebyobugagga bigenda kukwatibwa. Balina bitunda bagenda kukola batya. Basindika bitaatuule neewola ssente ziri worth those properties. N'atazaayo ssente ezo. Kati yo banka nesindika babachi nesindika ba blockers baayo bateke ebizimbe ku auction babitunde. Kati kana akaliwa akaseera k'okulwana na buno bukodyo bw'abayaya balwana ku street nga bagenda okubba. Tewali nnyo kyamaanyi kiriwo bali mu kutunda properties zaabwe. Nategezeddwako n'abasajja abasinga obujja Banyarwanda babadde mu lukoola batandise okutunda amataka gaabwe ge baali babbye nga baagala kudduka era abasinga obungi badduse bayingira Congo kuba bakimanyi ekijja. Kati gwaliyo ng'obuzibwabuzibwa oganya okulwanira ensi yo ng'okimanya akabinja k'abantu akatufuga tekaladde omutwalo. Kitegeeza oliko ekikyamu ku mutwe. Tulina kukwatira wamu tununule ensi yaffe. Essaawa zino nga ngenda kudda ku nsonga esembayo. Eky'ennaku kiri nti Bannayuganda tulemeddwa okumanya obuyinza bwaffe mu Uganda ne tutunuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omuntu. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali omuntu omu. Ekintu kyakola buvunaanyizibwa bwe ng'omuntu. Gwe naawe olina obuvunaanyizibwa bwe ne Kyagulanyi. Olina omugabo gwe gumu ne Kyagulanyi. Kati gwe bw'osirikanga ensi esaana togenda kulinnya Kyagulanyi. Njala weebuuze lwaki Kyagulanyi ateereddwako amanyi mangi kubanga yaliko ensonga basigadde bonna asoole mu by'obufuzi. Bonna bayaye bamafiya bafuna ssente nga basinga omuvuma talina mulimu wadde address nti atunda obumasu atunda obuleega oba atunda empapula z'amawulire yavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu nobatunda n'olamanyi ne gakuggwamu novuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'oli ku kyeyo oli ku social media ng'ate kyalwandira ove ku kyeyo dde waka osobola okufuna ekyokulya n'okweyagalira mu nsi yo naawe nodda ku Kyagulanyi n'omuvuma. Kitegeeza mukolera gavumenti. Mukino maliriza mbagamba mwegendereze nnyo Uganda weeraga. Njera soka kubuuza Uganda zaabu akulukuta n'omubisi lwaki export gye tulina kati y'abantu nga n'abantu gye bagenda bakulumukuka abatasobola kufuna mirimu. Gwe omuntu atannamanya kiri mu nsi z'Abawarabu eri Bannayuganda njagala osokolooza emirundi esatu nga tunasindika mwana Dubai, tunasindika mwana Saudi Arabia, tunasindika mwana wala wonna. Information gye nnina gye nkuŋŋaanyiza okuva e Dubai ekaabya amaziga. Omuntu yenna ng'olowooza emirundi egisooka mu esatu sooka olowooze nga tunasindika mwana wo Dubai. Dubai ya floodinze ne ba foreigners abaagala emirimu. In fact abanoonya emirimu bangi n'okusinga emirimu e Dubai. Kino kiviiriddeko Bannayuganda okutandika okwejjambula mu bw'ensi nga bafiiriddwa obwongo bwabwe nga tebakyategeera. Ennaku zino tebakyabiteeka na ku social media. Mukimanyi nti gavumenti yaawali balina strict laws. Omuntu okufa kiba kivve. Tebaagala mawulire gafuna mu nsi yaabwe. Obeera ku social media. Njagala ombuli emirundi emeka gy'owodde kugegula livudde Dubai lifulumye ku internet. Oba nolira bakwalu Jazeera. Okujja ng'osanzeyo promotion ya bizimbe baba na beach na business. Tolya continue kyonna abadde bwe kiti kubanga bakeepinga information yabwe munda naye ng'abaana bali mu kwetta. Abaana bali mu kufa pressure. Gwoba oyagala kuprovinga kino kubira omwana ali e Dubai nga tannafuna mulimu ng'agenda ku visit visa. Bannayuganda batalina mirimu e Dubai essaazi tumawera n'omutwalo gumu n'ekitundu naye ng'ate buli lunaku kitono nyo wayingirayo abaana abawera 10 naye ng'ekibatwala kunoonya mirimu ewaabwe emirimu tegisobola kubeerayo. Dubai Uganda yawako Dubai obuyambi. Kiki ekyatuuka ku Uganda kuba tesobola kulabira abantu baayo nga tubasindika bweru. Kino bakikola bwe bati.
abantu bonna system y'abasibira mu bbwa dira bananso balumye obwavu oba forcing okuva mu ggwanga bagende ebweru waayo baleme kuteekako dimaali y'emirimu nti waba waze okwekalakaasa okunoba okukyusa obuyinza oba tokyalina force y'amaanyi kati bo bagende ebweru bafiira ye nga bw'ayingiza babe bamukkiririzaamu njagala bagamba essaawa zino okuva lwe twatandika okwogera ensonga zino twandibanga mu Uganda mwakayingiramu abagwira abawera miliyoni 10 nga tebali registered tebamanyiddwa kuvuna buddo batandise okwokipayinga amataka g'abantu bagatwala baindiginasi Uganda nezibattibwa mu kimpukumpuku nga teri amanye abaana bawambibwa drone ziwamba nezibasiika nezibatta teri ayogera omuntu yandibadde ayogera ate gwe balima empindi ku mabega omuntu avaayo okulumirwa bannayuganda ate gwe balima empindi ku mabega ebintu by'okulepinga abaana bawala mu nsi e Uganda gwafuuka luyimba nga n'abagwenyigira bakulu mu gavumenti teri akyogerako okitegeera kati yala bagamba musooke mulowooze nga tunasindika mwana Dubai ali overpopulated by foreigners kubanga bannayuganda basinga obungi kati tebakyalina mirimu gye bakola kubanga tegiriiyo ab'ensi endala ate nabo bakiyitirivu okuli abayindi ababanga ya Pakistan nabo bayitirivu nnyo kubanga tebalina empapula nnyingi nnyo emirimu tegiriiyo kino kigenda kuleetera abaana bamufuna stress ne depression nga bali mu kitundu ekyo ky'e Dubai n'ensi ezisigadde obungi abaana bali mu Saudi Arabia mu yumba oba gye tuyita deportation centers oba ku agents office okwetola Saudi Arabia bayitirivu nnyo mwalayo video uli ku social media abaana bafuluma buli lunaku at least yetitono nnyo ku kisaawo Entebbe olunaku bayisaawo abaana abawera 300 on daily basis ewe namba etono on daily basis abaana 300 naye ng'ennamba 300 agenda ofuna kendi bayinza okuba tewera 50 kwabo olunaku lwe batuuka kitegeeza 25 bigenda kusigala awo okumala omwezi mulamba emyezi 2 nga tebafunye emirimu kati kyembagamba gw'atayagala kulwanira nsiyo okwejja mu buddu bwe bakutwalamu kitegeeza ensi ekulemye kino nze kyenkola nkola buvunaanyizibwa nga buli mu ssemateeka wa Uganda luwandire eggwanga lyogerere yogere bikyamu biri mu nsi ensi ebitegeere yensonga lwaki ye bw'aba akutwala ekyankwaza okusomesa ng'akusomesa patriotism ye ate akusomesa bibye nga ye kulemezawo gavumenti nakulemezawo famire ye takusomesa kwagala ggwanga lyo mbuuze lwaki njagala obuuza omusajja omukulu eyakamala Makerere University essaawa zino amanyi kye bayita constitution n'amateeka n'ebiragiro akimanyi ensi ezisinga omwana kasitayingira secondary school nti ayingidde senior 1 part of the subjects balina omusomesa bamusomesa constitution mu Uganda basomesa constitution waliwo omwana ava mu senior 4 kutuuka senior 6 nga manyi constitution ya Uganda waliwo omwana Uganda amanyi obuvunaanyizibwa mu Uganda constitution ya Uganda etteeka erisooka lisoma litya era ng'obuvunaanyizibwa mu Uganda buvunaanyizibwa ki if they can stop you from talking that means bakujjeko obuvunaanyizibwa obwa Uganda busooka kubanga you have all rights to ask questions and you all have rights to get answers from the leaders bwe bakuintimidating nabajja mu inbox bakutiisatiisa n'osirika kitegeeza tomanyi obuvunaanyizibwa abo ensi ezeekalakaasa okukyusa obuyinza bamanyi constitution zaabwe mu constitution Museveni yaganda gibasomesa byensonga lwaki temulowooza bw'owulira Lumbuye ng'ayogera ogaba Lumbuye mutamiivu omulalu siri mulavu manyi constitution manyi obuvunaanyizibwa bwawe mu ggwanga bino byenjogera kinkakatako mu constitution I'm a Ugandan who fight for freedom and to protect my constitution kubanga etteekamu eriri liŋŋamba nti olina okulwana okukuuma n'okukuuma ensi yo n'ebintu byayo n'okukuuma amateeka n'ebiro ne constitution obutamenyebwa kati njala babooza bannayuganda bameka bamanyi constitution on average nga ne bambemba parliament walonda bagibasomesa nga bali muli nga tebagimanyi bwe omanyi amateeka ne constitution teweetaaga kubuulira kikyakkola mu Uganda yensonga lwaki bajja ne social bajja ne gundi ne political education bamujja mu syllabus ya Uganda ne bamujjamu civic education yefaananyiza ku political education bamujjamu kubanga bwolekawo political education mu secondary level kitegeeza omuntu ajja kufuna idea bwolekawo amasomo agalaga abantu kuba bikkula omubiri okuba bukkula obwongo bajja kutegeera obuvunaanyizibwa bwe kati Museveni kye yakola yajjawo political education n'amusaanyaawo civic education n'amusaanyaawo
kati mukulu constitution mugenda gisomerawa abana bagenda kusoma the constitution bagenda tegera bibani mu Uganda. That's why nti bakuwa nendaga muntu nga ya myaka 10 nga begwako genda kufuka umunsi munansi iki tolina eyo government je muri bye mugamu ine gwanga. Njala kubuuza tambula buli nsi wolaga buli munansa ina bende wera mu nsi mu Uganda bekaba ina bende wera mu nju zaabwe. On average njala babuuza bana Uganda bekaba ina bendera mu nsi mu nyumba zaabwe kubanga tebamanyi rights zaabwe tebamanyi constitution. Genda wano wenyumiride wano wetudde buli munansa ina bende wera buli lunaku lukulu bazijjayo ne baziteeka mu madinisa batambula nazo. Buli entry point yonna yensi eriko bende were nene buli tweteko bende were nene buli police station eriko bende were nene kebere office nga yenkanata kuliko bende were nene. Tuka mu Uganda gisako kisawe Entebbe odamu gisingana ku parliament nga ne ku police olumu bende were tezibeerawo kati munansa agifuna ati amanyo mugaso gwa bendera amanyo mugaso gwa bendera. Amanyo mugaso gwa bende wera omanye ensi yo kyeki. Mbabuuziza on average bana Uganda bamekaba ina bende wera ya Uganda by Uganda flag in their houses. How many are they? Nobody, because they don't know their right. They don't know their rights. They don't know the constitution. They don't know who they are. Who are they in their country? They don't know. Kubanga bachi bama muntandi kwa. Ne Museveni akwata mba akutwale kyankwaza akusomese. To brainwash you akusomesa NRM. Kimwe Museveni mulungi nnyo tambuza government projects zeziruwa. Zirudda projects. Mugwanga Uganda buli muntu yenna ngozizo omusango kubugwa ku bankuko olina okufuna lawyer wabwerere mu constitution mwekiri obbe nkola bakusobe kitali myaka 7 katofunye wadde lawyer akuolereza constitution kwa tosobola kusiba mu sibenga talina addo omusango tumwina bujulizi mu mulumikati yazizo omusango segirinya ne munne bali mu komera babasibagera mu myaka bageze myezi 9 government yabuwa bujulizi keeping on kwa dijaninga court radiyanyinza court kyanonyereza chichi etteka lisoma liti omuntu yenna ateekeddwa okujja mu kooti ateekeddwa okukwatibwa n'ateekebwa mu police ayina okwapiyaringa mu kooti oluvannyuma lw'essaawa 8 mu ssaawa 8 kiba kiwadde poliisi obuvunaanyizibwa okunoonya obujulizi obulumika omuntu gwe baakutte bwe buba tebuliwo mu mute. Oyinza n'okumala ku poliisi omwezi mulamba oyinza n'okumala ku poliisi emyezi 2 ne bakutwala luzira n'ojja nga gavumenti ebuliddwa obujulizi gavumenti kuba temumanyi mateeka tebagala mateeka. Nze babuuziza abantu bameka balina bendera ya Uganda mu Uganda teri. Constitution article esooka esoma ki? Era go buvunaanyizibwa bwo ki? If a person or someone can come into your inbox nagamba don't talk about politics no zinga no gabande omusajja ase mu inbox yange nantisa that means you don't know what is yours, you don't know your responsibility. Teri muntu asobola kujja mu inbox yo kutusindikira message kutisa ekyo tukiyita intimidation era musango omuntu osobola mugulako musango tukimanyi. How dare you come in my inbox no go kutisa tusobola kubanga it's my constitutional right. If you feel that I've committed a crime, open a case against me mumpite mu court impose, but coming to my inbox vakukwogera byobufuzi toyogera kino ekyo baba banyama tebwa mu musina do musirwa damu kujja mu inbox nga kutisa kubanga it's your constitutional right, but it intimidation tekikirizwa mateeka omuntu okujja mu inbox na akutisa neba tisa tuivude matotisa uli yankubidde simu nansindikira message simanyi manyi wosula family yonji manyi if all telephone numbers in Uganda are registered, a number kubidde registered etekedde okubange manyanya kubidde ne sawaji kubidde ndobozi bali manyi bakutisa bane muzukuke kyagulanya okugwa gukoze mulinda ki police sakoza muti muli sete mulinda ki omwaka mulamba temulina musala UPDF
baba n'abadde babaterekera ensimbi zammwe za sako ze bajja ku mwezi uno gayi baamufise nabula bagenda batta mulinda ki amagye gago bagalesi kitegeeza muli useless UPDF nkiddamu amagye gago nga balaze bagayingidde kitegeeza muli useless temwina kye mugenda kukola okuyamba eggwanga kati before nga tebannabatta mwirwane kunga mutasaba bannayuganda balinze mmwe mu constitution ya Uganda ekirema poliisi magye gekikoolako ate amagye gakikola nga gasinzira mu ssebateeka kati mba temusobola kuyamba government kuyamba bannayuganda mugenda kuyamba ani mugenda kuyamba ani mugenda kuyamba ani nga wetwogerera essaawa zino ono omusajja ali mu kwenyweza kuleeta abantu be bonna kubayingiza ggwanga munnansi ogenda kuddawa nawuliddeyo ekizezengere kimu eyeyita mutabani w'omugenzi Idi Amin Dada bwe yamusikira yazze ewa Sserwadda state agent mbo simanyi ndi wano nze mutabani wa Amin Dada tata wange yali bwe yafuluma eggwanga yafuluma n'ebintu by'eggwanga kati enzize mbireete mbikwase Museveni simanyi bidize gavumenti bibiki mukulu abaana ba Amin bonna tebamanyi oyinza okuba Yesu oli mwana wa Amin naye mu bintu byonna byolabye Uganda tata bye yakolera kwali kubadde kujja mu pastor oyo musajja state agent oyogere kasasiro oyo tata wa muzika Saudi Arabia bamuzala Saudi Arabia Amin yatwala ki mama wa step mana ho kale katugambe Madina Amin yagamba bawange nali muwadiza n'okutwala ensawo ya seri ngamba ezo sente sizange za bana Uganda Amin yagenda tayina de kintu kyonna n'agenda de ensazo seri za Uganda yagenda nazo kati gwe muvubuka guwaze nodde wa Sserwadda sima yogera kasasiro wo tumanyi Museveni biki byabakozesa tabani Amin mukulu wali mubuuze embeera gy'alimu wadde recently yali era kati ali kuki nonya baganda obona basingo bungi bali kuki kati go bakolesa obuzebuze gwanga Amin talina kiyatwala bwoga manti court of arm giyatwala yali official court of arm eyagitwala mu Uganda oligino onaliwo gwoyagala bisimo yagala jimu simu nansi Museveni musajja munyarwanda era kimanyi wanu yakweka amanya gamatufu n'agakweka netugazuula nengabulira ensi talina buvuna buddo nenkibulira ensi n'abaana besiba na Uganda nesimu na Uganda katogenda biwa wangani yenga gwe mu bintu byosinza okulaba okutegeera kwe kuganda ogenda kuza ebintu yatwala ki mu kifo ky'okuganda nti tutegeeza famire ne baganda muze omulambo gwa kitamu guzike mu Uganda baguwe ekitiibwa gwatowooza musime niye simanyi omusajja bayakola naye mmwe abasajja mmwe tata we yali famous and very strong yazimba n'atwala economy ya Uganda ku level endala alina luguudo ki mu Kampala alina kizimbe ki mu Kampala if I may ask kino kizimbe kya Amin alina kizimbe ki mu Kampala ndi kino kya Amin kebera akedi kalibe kizimbe mu Kolo kiruda nti kya Amin keribere ettaka nga liri mu Buganda liruda wote lya Amin teririwo kubanga ali agala ensi ne kebera bana abasajja babbi abajja okusanyawo eggwanga buli wamu batuttewo banateragira mu National Transport Corporation abe busy nga kubiteeka mu nsawo kuba babbi nnyo kukitegera talina kyeyatwala buuza maama oba step mother Madina Amin ajja kubuulira before nga tonajja kusimuwaza ggwanga nga tonavuma Kyagulanyi omanyi constitution ya Uganda nga tonavuma Kyagulanyi omanyi obuvunanyizibwa bwo kwavuma Robert Kyagulanyi senta mu nyumba mulimu Bendewera abaana bamanyi constitution omanyi obuvunanyizibwa bwabwe kale ovuma Robert Kyagulanyi senta moyina abaana ate ng'oli musajja mu Uganda buli mwezi buli luvannyuma lwa myezi 3 bw'oba olina abaana basatu osasula miliyoni zitakka wansi wa 10 okubaweerera bamaze university bagenda kukola luddawa owakyawagira Museveni essaawa zino litera amafuta egula nusu kasanvu okyagira Museveni naye nga kiri intention bakikola bakitegenderedde
abasawo babedimye okyagira Museveni sako z'abasirikale temuli sente okyagira Museveni batta bana Uganda basaba 10 nga tebalina musango okyagira Museveni ebyo muri mukola okona ensi yaffe n'okutiisa tisa bana Uganda mbive kukutiisa tisa kwakoma. You are a human being like me, like other Ugandans, intimidating people using guns. That is old fashioned. Era nkugamba mu Uganda ali eyo bana abasajja balinze ekintu eki kulya reply. Tebanafuna reply. Omuntu wakuwandikira ebbaluwa wakusindikidde message oyina omuddamu. Museveni atusse tetusobola muddiza kubanga tulina akatengo. Museveni alina emmundu kubanga amate tetusobola zifuna kumulwanyisa. Museveni ye muntu asinga obutiitiizi ku nsi ya Katonda kuno. It's because he hadn't get the real reply from the citizens of Uganda. But remember, anytime, anywhere, the real citizens of Uganda will reply to you very soon. You will get a reply. Either a written reply or a verbal reply. Fetuchakola wano verbal tukuogera bogezi na social media, but the real reply eja. Ate you won't like it with your family and your fellow mafias. Because to nafuna reply. That's why Ogamba will kill Tibana Chibagenda Tukola. But you will get the real reply from the real citizens of Uganda. Ogenda Tandikoba was sent until when? Until when are going to use money to bribe Ugandans? Until when? Kubanga to China sent, you don't have money. Nothing you have. Not to know Muchara Genti Arimu Kutaba na Uganda no education system. Ese no gena kubalukanga watermelon dibasudde wansi. Science atugamba nti omutima gw'omuntu guli mbigere, ebigere bikuzimba bigenda kubiringa landi mbaye bigenda kwabika nayo kyatta abantu. Era kyagala okubba n'okubya essimbi z'eggwanga. Ogenda zitwala wa mama. Nkubuuza Janet. Where are you going to take the Ugandan where are you going to take all those properties? Because you are sick. Look at yourself. Ebigere. Obulamu bw'omuntu bera mu kigere wansi eno, mu fingerprint wansi eno. Mu footprint jebera ne bango tandise okuzimba ebigere bizijjagale debe na biringa byapikamu omuka kitegezo n'otera okwabika toyina bulamu mu kifo ky'okutuula mu ntebe no repenting ne weesonyiwa Uganda n'ogamba no ebikolo bye bitukoze bimala era mukyagala okubba n'okutta bantu mugenda biteeka luddawa Museveni osula ologoota n'okuba endulu omeketa amannyo ne woyimiridde emizimu gikugoba naye okyagala okulemera ku ggwanga kubanga okimwe bakunoonya. Muhoza at your age ulimu emizejo kwata abakazi tosobola nakwogera mu public nawe ogenda ogenda kufuga eggwanga era oganti bonna bakuvuganya ogenda batta ogenda kutta mpaka ddi walona bakulembeza bayire ku ssere tubabanje baziikibwa bamusoli nobody where are they Hitler the same nobody knows where Hitler is Gaddafi nobody knows where Gaddafi was buried teyamanyi Gaddafi bamuziika time agenda tuka nga you can't explain anything to Ugandans nga tebagala kumanya bola banga badofi. And the most dangerous thing mu nsi ky'ekintu omuntu akusiriikirira n'olantu musitaliwo aba ategeera. Ko muna Uganda aliyo nga n'ekigambo kunga kikulemye okwogera kitya kubanga mukozesa emmundu. Emmundu eringa lugoye bw'ogikwata n'omulala asobola ogikwata mwe temumanyi kye bayita mmundu. Aine mundu yasinga okutya gobo yagala tegera nti mundu ajina yasinga okutya awulire essasi nga livuze liva mu side eri jata kubye essasi nga liva lidda gyali bagenda zisula ono bagenda kudduka. Ono bagenda kudduka. Gobo yagala tegerere bano basinga okutya emmundu essasi livugenga liva mu opposite side nga si bali kubye ojja kutegerera nti omusirikale atya emmundu. Janet wandibadde weekubyamu okulaga nina ssente nnyingi naye waaki engato tezikyantuuka drone yange yanga bwenere nga teziwera 13,000 ne tezikyakutuuka. Ekyo kibonerezo. Museveni wayika Windows ne bakukanika tokyasobola kukanikibwa ne tubuuza nti olina ku kibonerezo. Wotukira okusaba oluwangwa obulamu kitegeeza oba ogenze ntegeezeddwako ne mutabani naku zinayira mu ssabula n'anywa ne ku musaayi agenda mu kafiriji kalamu n'ajja musaayi naye n'anywako antugambe azaala ekibi akiwongera naawe kyekimu kyolina okukola nawe omwana mutadde mu sisitimu eyo n'atamanya nti yalina chance n'agisuula kanaye ayagala kufuga ggwanga which is impossible tikisoboka. So ebyange mbimaze
mbabulidde mwenna abagagga mukitegeere nti mukanjolagano kana kayinza okuddawo mwani kifuwa nga mukizza munda naye nga bazadde mwenna temugeza ne mukkiriza omuntu yenna yaleeta eddagala ku mulyango gwammwe nti aliwo abaana bammwe temukikkiriza okubagema bandi temubakkiriza bagema abasawo mbagambye mission yammwe abasirikale mutegere buli kikigenda maaso amagi gayingidde ebiddako temumbuuza ogwange engumanzi mukama bakuume ku lwa Katonda n'ensi yange nzanya omulimu constitution gwempa nkiddamu kino kyenkola constitution ekimpa sikola kintu kiri out of law nkola ekintu constitution ekyempako obuvunaanyizibwa kikola siri wabweru wa constitution era gwayo alumba nze ng'olwana nange olwana na constitution ya Uganda kubanga nina right ezoogera ku bintu byonna kubanga kinkakatako okulwanira eggwanga lyange by all means kati gwalumba nze oba olumba constitution ya Uganda batokimanyi ate kisinga okunwanya nwanira ensi yange nti ba invaders bebagiwambye so si ba indigenous Ugandans nkiddamu nwanira ensi kubanga ngirwanira nga defending over invaders ba foreigners abagirimba refugees not indigenous Ugandans mukitegede bulungi. This is my constitutional right and I'm not out of the constitution. Whatever I'm saying, it is mandatory to me. I have to do it. Whoever they are intimidating people, stop it, because those are rights for the people to speak and they are constitutional rights. Don't intimidate people. If you have power, stay where you are. Let people talk. Let people say whatever they want to say. They have all right to demonstrate. Why do you stop them from why do you stop them from demonstrating? They have all rights to demonstrate. Stop forcing yourself on people. People voted Robert Kyagulanyi Ssentamu, but we are still exposing this regime until people understand that they have all rights to defend their constitution and to fight for their freedom, to take back power into Ugandans who are ready to carry on after Museveni. But Museveni is fired and all your grandkids, they are going to suffer. They are going to suffer. May God bless Uganda and stay safe. Mwerawa. Tusikane ku Sunday mbe muli mulange mengo nenge kigenda maaso mu kitegere bulungi nnyo security alert nziba wadde nebe mbulidde babulidde tebagezaako batisa tuli mu failed state tewali kiriwo ne budget gisoma mugenda kulya amatankale mu budget era mugenda kulya nga banonye bowola siringa teziriyo mukamba ba 10 mpeera. God bless you. Musigale bulungi.